Mabiriza Herbal Products Limited. Tulina eddagala eriyamba abaami n'abakyala. Simuluzo Manpower Extra, Complete Man, Herbal Mouthwash, Coffee, ayambira ddala ffe abaami. Tulinawo kaama k'abakyala, Tightening Powder, oyagala okugeza ebbina, eddagala eriyamba okwongeza ku balongo, oyagala okusereza nabunyaayo, oyagala okufunza nabunyaayo enywere, Express Water Tightening, kadde agoba infection mu baami n'abakyala. Ate nga tulinawo sabbuuni, ono sabbuuni ayamba abaami n'abakyala. Tulinawo ebizigo by'abaana n'abantu abakulu, enkumbi eyambira ddala mu kisenge. Tulinawo obutiiti ate nga tukolera ne odayo. Bakyala bannange ekyama kiri ku Mabirizi Herbal Products. Nze najja wano nga sina kabina nga sefiringa naye mukwano we nagezesaako ku Thika Body Cream ebbina nenfuna kati nze natambula nsagala ate era nenkozesaako ne ku Mabirizi Lightening Cream ndowooza kasikini mukalaba. Ayagala omanya ebisingawo kuba ku 0704 737 741 kuliko eyo nnyo mu bulango bwaffe. Bampita Kojja Bone oba Dr. Love ndi ne Nick Love one more time. Tusanise okubalaba mwenna abatuwuliriza oba abatulaba yonna gye muli eyo nga mwetaaga obuyambi bwa Senga Mabirizi gyali eddagala alikolako eri abaami n'abakyala era alina ebipya bingi nnyo byagenda okukomawo nabyo okitegeera. Ate nga abaagala eddagala lyaffe still weeriri mujje muli kime era tugenda kwogera kuli n'eddagala lye mumanyi abamu video ezimu temwaziraba abamu muli bapya ku channel yaffe. Subscribinga o likinge ate nga teweerabira nti tuwagiddwa Mabirizi Herbal Products Limited wamu ne Shami Jab Stores abaagala engoye shaliyazi bikoze bitya jangu ate obenga osobola okubyefunira. Leero sirinzeka Nick Love wali beyanjulire ko semo mukulu nga bulijjo tusanyuse okubalaba mwenna abatuwuliriza n'abayimba gye muli yonna okubanga mutwekkanya. Tukomyewo n'ebipya bingi nnyo nga bwe kiri nti bwe tulabikako tuba tuzze n'ensonga ez'enjawulo eri abaana baffe ab'obuwala n'abaana ab'obulenzi. Tuba tetwebaka tubayiiza buli ssaawa okubanga tubatuusaako ebintu eby'enjawulo. Ne leero tulina ebipya bingi bye tukoze eki bye tuleese nga Kojja Bone wabagambye bampita Nick Love oba Kojja Nick Love wonna ku mikutu erinnya lyoteekamu oba nfuna bulungi. Leero tulina bingi bye tugenda okwogerako. Sokoleke ekigambo okuyima kiri mu Luganda lwe Luganda olutuufu olwo okuyima yonna gy'oli okuyima yonna gy'ali abayimye gy'ali okwetegereza. Bannange mwebale kuyima n'abakyala nabo buli omu ayima gy'ali neyetegereza oba neyekkaanya. Ate ako ka mulembe kakabe oze nakireero bingi naye kyebuuza oba tutandikire wa. Nina biyitirivu ninawo keddi ayamba ku UTIs bangi abaana UTI bazisusizza nnyo bannange tukooye UTI ddala mu baana ab'obuwala n'ab'obulenzi kisusse nno olaba ne bakasitoma batisera okujja wano abasinga kisusse bannange UTIs ate temwejjanjabisa na ddagala kale woba okozesa eddagala lineeno kyandibadde kya mugaso nnyo eri omukyala atutte eddagala lineeno obutatabika nali lizungu n'oleka eddagala lirikola limu ne lisooka likola. Abangi tebalina bugumiikiriza ddagala lya habo liyinza okuba terikolera ku peesi yemu nali lizungu eri ekizungu ayalagatte kino agatte ku kiri ate byonna afune results awo ne mangu ate ajja kufundikira ayonoonye bwonoonye kuba tebikola bibiri. Naye ng'eri abakyala mwenna oba n'abaami nga gwe UTI yo yagaana nga UTI yagaana ng'olyawo weevuma UTI ng'ogamba bannange eganya okuwona omize eddagala bakukubye empiso jangwe wasenga Mabirizi okime eddagala eno ate ku bbeeyi mwana wa mama eyenseko obuseko bbeeyi nsaamusaamu esoboka ojja genda eri simanyi ate empiso simanyi ya $5 $10 omire eddagala kyokka nga lina eddagala ogenda likozesa emirundi 2 mu lunaku ebiri gyokka mu lunaku. Ate nga jjukira nti babuulire nti wotandikidde olikozesa wotandikira okulabira enjawulo. Si bye bino omize eddagala olumiddwa omutwe ate olina okugenda okukola bikoze bita nini eddagala olinywa emirundi 2 mu lunaku tofuna side effect yonna ne woba ogenze ku mulimu. Ate eddagala ero liraba nti
osobola obutatitekako kaleboko n'ogenda n'otabula n'oteeka ku kyayi n'onywa bulungi abali awo balowooza nti olina amajjaani go ganjawulo gonya so gwe oli mu kwejjanjaba then ate wojjayo empeke mu bantu kakakakyayi omize wayise ebbanga ate owulira kamunguluze oyagala kuwumula ate ng'oli ku mulimu kikulu nnyo ddala so twongera okubabuulira nti bajje UTI baana b'obulenzi n'ab'obuwala babeere nga bajja bejjanjaba ensonga lwaki tulese keddi nti keddi ye taleka UTI ng'omulina doozi ogibagambye nti giba emirundi emeka ebiri olunaku tukuwa doozi paka woowona ate wootandikidde oddinywa eddagala lyaffe wootandikira okulaba ki enjawulo si bino nti ate linda omwezi mulamba ogira onywa nnyo ojja kulaba enjawulo UTIs ziva mu bifo bingi nnyo naddala abakyala be basinga okusika nnyo UTIs zinemu mu toilets gye babeera so ndowooza toilets abakyala be basinga nnyo okuzisika naffe abaami tusiiga infections bwe tubanga twazijja ku bantu abalala ne tusirika ne tubeera nazo omukyala n'ogenda okwegatta eri oyo omukyala ate n'oyongera n'omusiiga so naffe abaami tusiiga naye ate abakyala be basinga okusika obulwadde buneeno basinga obusika wadde nti n'abaami naffe tubujja nnyo mu nsonga z'okwegatta zino naye ate ne mu toilets naffe abaami tubufulirako naye era nga bwogambye nti singa nnyo ku bakyala kyova olaba wano tetukubye bagamba nti ono oba ono tugambye nti tujjanjabire wamu ffenna tulabike nga tukola ki nga tuwona gwe woba okaguze ng'oli eyo mwana w'obulenzi gulirako n'omwagalwawo bwenna mubeera mukola ki mwejjanjabye bwe muba nga muli bafumbo mujje mutwala eddoozi mwenna babiri muwone kozi lino eddagala tetusobola likuwa lyokka lino eddagala tetusobola likuwa lyokka tulina eddagala ery'abaami n'abakyala naye lino likola ku both bombi ekyo kitegere naye ate wabanga mwami tulina eddala lyetumuweerako n'omukyala tulina eddagala lyetumuweerako ekyo kitegere tojja kuguluba gakebe gangi ga infection tosobola kuguluba gakebe gangi ga infection nti ate nina ebikebe 5 nina ebyokunywa nina bino lino eddagala ligenda kukolako teri yali atutte eddagala customer yenna ali eyo eyali aguzeeko ewasenga mabirizi teri yali atutteko eddagala lyonna akomawo nga complaininga lino eddagala likola ndaba bajja kwebaza omanyi eddagala likola terinaggwanamu likola terinaggwanamu so jangu otwala eddagala lineno owone infection eddagala lino weeriri mu bungi lino eddagala lya infection weeriri mu bungi senga mabirizi yajja okujjanjaba gwowone teyajja kufuna sente tuzaagala naye ate naffe tuwulira essanyu nga tujjanjabye omuntu naawona ekyo kitegeebaza nti munaye kirwadde kimazeeko bbanga bweriti naye olw'eddagala lye mwampadde ndi bulungi kati senga tutendesa emiti emito twongere okubasomeseza ddala bambi gye bali eyo abakyala abalina ensonyi n'ofa n'obulumi okwogera kyova olaba senga agamba nti bannange nti ye mu ddwaliro lyange ninamu abasajja ninamu n'abakyala omukyala osobola okutya okuŋŋamba ekizibu kyo era omukyala waali nawe omwami osobola okutya okugamba omukyala n'ojja n'ogamba ffe abasajja ate ne tukujjanjaba bulungi n'owona okitegeera so mujje muno n'eddagala lino weeriri abaami Manpower extra Manpower wali atakoba banna kasufu nyonya extra Manpower banange kasufu nyoka bila wasatu banange kalimu ebirungo banaye mujje eryo nyo banange ekyo mujje mufune eddagala eryo je mufunire eddagala sumuluzo weeriri sumuluzo weeriri eryo nga wawulira nti kisumuluzo sumuluzo weeriri senga mabirizi uguno mulundi yakuteddemu ekyenjawulo ekisumuluzo sumuluzo walulimbo ate simayimbo ate kiki senga alina kye yatadde mu kisumuluzo omulundi guno ekyenjawulo ekitasangika babulire jangu otereza amaanyi mu kisenge jangu wapikira omuntu jangu otereza amaanyi kakolerawo nno babulire eddagala lyaffe likolerawo simanyi nakolako masturbation bw'ate simanyi mbu nagaana okutereera bw'ate akasolo tekayima bulungi munze sayizi yagaana anaye jangu mujje teweetaaga bikebe bingi teweetaaga bicupa bingi bw'ate kudde eno nfaafaganya n'akacupa nina okunywagana eddagala lyaffe jangu likime emirundi 2 mu lunaku si kugamba mbu ate emirundi 3 mbwate simanyi nina okulinywa emirundi 5 kuba ku bunkenke bwakumira eddagala toba ku bunkenke wano ng'onoona eddagala mu lunaku otereera
ebbanga lye tukuwadde libali eryo oba oteredde ekyo kitegete olinako okutte mu ngala ne kane eno ndi muketegereza nnyo olw'obusufu obukaliko n'obujulizi obujje kwegamba abazze nga beebaza nti munaye akantu kano ke najja wano ndidde ku birabo bya ssenga kyova olaba nnyirira gwe nze ndidde ku birabo bya ssenga wanene ebizengamba ssenga we bayinawe abakomawo okwebaza ssenga mabirizi kyemukola kyattendo wali mu kifo kineeno era asiima bye bimuwa amaanyi okomawo okuwa eddagala eddala ekyo kitegeera okubanga abalowoolereza teyebaka mpulira nnyo essanyu okulaba omuntu azze wano ng'ali bubi ate n'akomawo ne yeebaza n'agamba bambi senga weebale nnyo weebalire ddala senga weebale senga sizze gula ddagala nti ye nsize kusiima nti munne ekyakola bweki naffe tuddamu amaanyi bannange senga addamu amaanyi okubanga ayiiya kibaati teyeebaka buli ssaawa gamba abaana bange ab'obuwala mbakoledde kibaana nga ab'obulenzi njiyiza senga mabirizi weebale nnyo weebalire ddala nze obubaka mburisiivinga waneeno waliwo enkoko gye naakamaliriza awo baaba senga bambi nzize kwebaza totya sikuleetedde kutta nti osenga lya ku nkoko eno nkwebaza bwebaza nasiima munnange nange nasiima dda kiba kirungi osiima Manpower oyo ye Manpower ye mwesiga ate Manpower waffe si byebino ebidagala ebikukutula omutima n'owulya ng'omutima gupampinga mbw ate simanyi nagenze ewa kojja gundi simanyi nanguza eddagala nempulya ng'omutima guvaamu eddagala lyaffe terikola lityo eddagala lyaffe likola kwegamba senga alina engeri gy'apima eddagala lye n'oba nga oleese Manpower w'okumunywa n'akugamba nti Manpower ono munywe wooti oba kisumuluzo munywe wooti n'olikozesa mu butuufu bwalyo eddagala lyaffe terikubisa mutima terikubisa ntunnunsi mekuwulira ng'ogenda kubaluka owulira omutwe gukuluma onywedde biManpower olese shuwa yo yiye waka naye ng'owulira okugenda okwegatta nayo ate nodda ku bunkeke ng'owulira omutwe gukuluma tusobola kwegatta bulungi ng'omutwe gukuluma banna so bambi senga asengeka eddagala lye bulungi ne liba nga liri fine kati akantu ako k'okutte bakayita batya kano akantu bakayita habo sweetener omugaso gwako guguno nti bannaye buli omu yali yagadde omuntu we abeere nga talina mukyala nga mukyala mwenzi goyagala nnyo omukyala wo kubanga abaligena abaligeri saagalira ddala ne waba girlfriend nga mufunye ku olwo kati nno n'abaana baffe abali ab'obulenzi n'ab'obuwala kino kyennyini kye baagala akantu kano kaakano atanaba kukafunako jangu dduka misinde nnyo ongeddwamu ebinonogo bingi ebyenjawulo eri buli omu ayina gwayina eyo ng'ayagala mwefunzizaako sikekano akasiba omwagalo kekakasiba omwagalo abasajja ketwagalaako abasajja ketwagala waba nakinga omulina otya omu waba seekanga omulina otya nakitabaliga gwe suukoleke kana akantu nakitabaliga ngatunulira olw'ebyamagero ebikaliko nga sobola kekkaanya kamalayo lwaki nti bangi buli atutte ebiraba ate kati tugambe nti tobalaba nga bajja beebaza nti munnange gundi naki yali akola bwati ne bwati naye kati alaba nze ntya alaba nze bwomu abange tetusobola kupanga bujulizi gamba nti bannange ono yazza kuba endulu senga mwebaza bakinketegereza nnyo olw'ebyamagero ebikaliko nti abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala jangu ng'oyagala teekako omwagalwa wawe bere ng'omwagala otya omu tulekeraawo okusharinga bannange kinyuma nnyo ekintu ekirungi obe ng'okiri otya ng'okirya wekka lwaki oba ogabanagabana jangu oba olina omwana muwala gw'oyagala jangu obeere nga omwagala gwe wekka oba olina mwana mulenzi alina mwana muwala gw'oyagala jangu obeere ng'omwagala gwe wekka mujje ekirungi tekisi ky'omu nti amaana bawala bokka nedda maana balenzi n'abawala bonna kabakolera eddagala lino ndyetegereza mujja gamba ku baana abawala ono bayogeddeko kujja ate kakola katya akantu kano ngenda kwogerako ku sayidi bbiri eri abaami abali eyo ng'oyagala okusiba omwagalwawo mugamba mbw ate eddogo mbw ate simanyi bino genda ate okwata akatambaala vumbika nedde tekikola kityo tekikola kyekiringa ng'okugamba nti omukyalo ow'empisa biki byalina okukola mu maka ekyo kitegeera tebiba bingi bibeera bitono nnyo omwami n'agamba naye omukyalo ono wa mpisa ekyo kitegeera tabogola tayomba akola emirimu gye ne bw'aba akuyombesa akikugamba mu mirembe munnange mwami kineno y'omukyalo oyo nga nawe n'oba oyagala okumukyawa n'ogenda n'obaliga era otuuka gy'otuuse n'ogamba naye omukyalo ono
wekuba kuŋŋamba kintu akiŋŋambisa mu mirembe ke kadagala kano enkola twagivaako mbu ate kwata akapale k'omukazi genda okateeka mu kitooke ate genda okasimire wano genda okole booti bannaye tosima senga Mabirizi yabaleetedde kano akadagala akasiba omukwano jangu osiba omwagalwawo omusajja nga olina mukyalawo omwagala nnyo naye ng'owulira oyagala omunyweze omubeereko bw'omu bwannamunigina omubeereko bw'omu jangu akatwale ate erimwe abakyala ojagamba nti ate fe abakyala katukolera katya jangu otwale eddagala lino jangu okakime eddagala lino lya sente entono sente ntono nnyo ddala kana akadagala kamuwoomya eri abakyala ekyo kitegeera jangu osiba omwagalwawo gw'omukyala ayagala nawe ogamba nti nyweza bba wange so kakola wantu wa mirundi ebiri kubaami jangu tukuwa endagiriro okakola otya akadagala kaneeno okunyweza omwagalwawo n'omukyala okola otya okunyweza omwagalwawo jangu ekima eddagala lino ate mwana watu kusente entono nedda eri abagamba mbu ate simanyi wa kangezese ndabe eddagala lyaffe tetugezesa senga Mabirizi agenda okukuleetera eddagala lye ng'akiwadde obudde era nga naye emikono mingi egy'enjawulo nga kiddala kyekyo nakkaanya n'akuleetera eddagala lineeno so senga Mabirizi kyatunda akyekakasa tusangibwa wano emulago ku 2 opposite church ya Kakande ekyo kitegeera era we waliwo ofiisi zaffe level 2 babuulire level 2 we tusangibwa jangu waneno kime eddagala tulina ofiisi fe tojja tusanga nga tutambuza ddagala ku street ku biki mfe tetutambuza ddagala senga Mabirizi talina abaana batambuza ddagala fenna tulina ofiisi ekyo kitegeera mojja okumusanga mojja osanga bakojja ab'enjawulo senga abaamu mu ofiisi ye bulungi nnyo jangu wejjire n'abakyala abali abeetaaga counseling jangu awasenga Mabirizi abaagalwa nti bano ngenda kufumbirwa tugenda kuwasiganya na munnange jangu mufune okubuulirirwa okw'enjawulo jangu ate naddala mu abagenda okukola embaga abagenda okwanjula omukyala agende wa boyfriend we gwabadde ayagala ennyo ng'omwagala nnyo nga before nga tonnabagenda wa boyfriend wo sokuyiteko ewasenga eno mwebuuzeko ku bintu ebimu senga ajja kukolera ku bintu byo really ate newoba oyagala ddagala ajja kulikuwa kuba ensaamusaamu abaami abagala okenda ba girlfriend baabwe nga gwe mulundi ogusoose okugenda tomanya girlfriend w'oyo biki byabadde akola eyo mabbali bikoze bitya okutuuka okubeera naawe jangu sooka ojjeko ewasenga sente ntono nnyo ekisinga okuntabula kimanye senga ayagala nnyo abaana babeere bulungi osinga sente munnange ye buli kimu afaayo nga gw'oli bulungi nga tonanagamba sente mmeka oba kiso omuntu bw'atyo mumweyunireko kusenga bannange mumweyunire nnyo jangu atuukiryeko kusenga ojja kulaba nti feesi ye si yakwagala sente bayitawe naffe ekitukuumye waneeno senga si ye omuntu ayagala ennyo sente nuyinza nokwekanga nti ngaffe omukwano gwa senga kyatuwa kitumala ekyo kitegeera si omuntu annyo ayagala ennyo sente ayagala nnyo okujjanjaba ali bulungi ayagala nnyo olaba ssanyuka mwenyi ngabe mwana muwala mwana mulenzi ojja okwejjanja ayagala afaayo nnyo oli bulungi ekikulese kikuwa mu kampuni eno bamanyi ndya nnyo ndodde okulya ebijanjaalo wano nakokayisiza nze golaba ndya bulungi waneeno era senga lwaki leero oliddewo tobannanga mulye bulungi okulya kyekisinga kiriza senga ayagala nnyo obulamu bw'abantu babi mujje mukima eddagala lino swite ennoono mulungi nnyo jangu kakoze kale gwe naawe ayagala okagezesaako jangu ogezesa ojja tugamba nawe ojja kuddanga abalala tugambe kati senga ekyo nakikutte nakimaze naye senga akugamba ku ddagala lineeno likole eri oyo omuntu gw'oyagala mwagala nnyo ogezesa jagenda ogezesa ogezesa olyoga ebiweretere ebizi bambi temugezeseza ku baana b'abandi kikole ku muntu oyo gw'ogamba nti ono mwagala era gwe njagala tinze kanve wano ngende ku kafiina nkagezesezeeko fiina ajja kwesibako ate nga gwe wali ogezesa kulaba nkola ya ddagala banna eddagala lino likola bambi temugezesa teweeretera bizibu geteekako omuntu yekka gw'ogamba nti nkola ki gwe njagala waba fiina abeere fiina ajja kuwulira lumba fiina wo mugambe nti kati wano fiina kemunfunye tujja kukola amaka gaffe ate mubeere n'empisa senga waba ku eddagala n'abakubiriza okubeera n'empisa nti wadde ofunzizza omwana wa munno
naye atebeera n'empisa yakyo oleme kumulaga buyaye onako okutte mu ngala wafunza kano kenkuteko bakayita habbo mouthwash ddagala ly'amannyo baaba habbo mouthwash kasufu nyonyonyonyonyo mulaba amannyo gange kasufu nyonyonyonyo simanyi oba bagalaba bagalengera habbo mouthwash kasufu nyonyonyonyonyo tukuza bannange osanga omuwala omweru ulisenzeko omuwala omweru naye ng'amannyo ge ga brown tubalaba nnyo kujja mwana lasita ate nosanga omuwala omweru ng'avaamu akaswa akabi mu kamwa kyeyo kibi nyonyonyonyonyo bannange kale mwandiganye nti olemera kubeera bwokka nosanga omuwala omuddugavu gwe muddugavu amannyo gafuuka ga yero owunya akamwa singa mabiriza akuletedde kaako habbo mouthwash banaye mujje jangu tukuze amannyo go yes tukumanyi okozesa nnyo eyo eddagala lye lirongoosa amannyo but senga nina eddagala eryo ne kano jangu okettanire kubanga tukeetaaga tulabye ku bibala byako bantu bangi naffe kennyini eddagala lyetubawa nga tetumanyi nkola yaalyo tosobola kuwunya akamwa ku ddagala eryo babubuzenze tuba tulabye buli kimu nga tumaze okwekenenya eddagala lino jangu tojja kwejjusa babuuze nze tosobola kuwunya kamwa omukyalo omweru yenna ng'olina kkala enjeru bannange kyandibadde kya buvunaanyizibwa nnyo okubanga nti erinnyo lyo litukula omukyala kiki ekikulemesa okuvaamu wane jangu wane wasenga mabirizi kanoko kankogere purayisi yaako naye kanjireke jangu okakirire ntono nnyo buli omu kali affordable buli omu omukyala tekirina kikikujjako kukwata mutwalo gwo nojja n'ofuna eddagala lino ng'eddagala lino eno togenda kusigala ng'okuuta nojjeno togenda kufunya mitaafu woba olaba amannyo gange we gafaanana my sister naye mwenyinyini osuka kuneegombako ku mannyo kuba abakyala tusooka balaba wano mu feesi nga tetunabalaba nampisa zammwe naye kino ekiwala kinkubye kirabika bulungi amaaso gatangalijja ekyo kiraba naye n'amannyo ge meeru wali omuwala nga oli mweru bulungi nga n'amannyo gashininga bulungi nnyo ga white kikwongerako nnyo bannaye beauty yebeera yeeyongerako nga newetteko ka lipstick wooti ofaanana bulungi banange jangu ofaanane jangu owunye bulungi mukamwa naye omuwala azuukuka ku makya bayirewo nze siwunya kamwa ku makya nina eddagala lyenkozesa siwunya kamwa naye nze nali mbaddeko n'omuwala nze mwennyini omwana n'azuukuka nentunula eno good morning naye nga naawe mu butuufu ddala okira nga wasooka kuyitawo dakiika 5 n'atereera nosooka n'omuddako abasajja nammwe mukimanyi wali obaddeko n'omuwala nga omwebaseeko naye n'oyagala okumuddako ng'akamwa kawunya obudde ne buziba ng'oyagala okisinga omuwala naye ng'akamwa kawunya omukyala gwawunya obi teweekuba wadde ka perfume gwafaanana oyinza nosanga omwana omuwala nga mubutuufu ebyaddala nga ne bilipstick bino eno bivaako bakimukola ebintu bwe bityo baana mmwe lino eddagala oliraba lino eno lipstick ne wakugenda ku mannyo tasobola kukwatako ate kano akadagala tukakubiriza nnyo abakyala okutambula nako mu nsawo tambula nako mu nsawo nti inkesi oba ogenda kusinkana omwagalwawo beera nako just oteeka mu kamwa n'onyumunguza kalina smell ennungi ekyo kitegeera kana smell nnungi ekuvaamu omusajja n'agamba mbamye omukyala ono alina ka perfume akalungi naye n'akamwa ke kawunya bulungi ate si abeeko kyakujjukirako abeeko kyakujjukirako naye gwe byonna onaba wampisa ensonga tukaleeta mu bbeeyi ensa gwayagala sente gwawunya obubi amannyo ge galabika obubi naye omanyi amannyo nti nakyo kyongera beauty ku bulungi bwamu omusajja ogenda okugyayo sente mu nsawo wabawo ekikusikiriza okukwata mu nsawo kati at least omukyala aliyo omwana w'obuwala ali eyo oba omwana w'obulenzi leka wosisinkana omuntu ono gwe wosisinkanye yenna omwagalwawo abeeko kyakujjukira kaleka yadde awunya bulungi amannyo ge gabadde gatukula abeeko byajjukira kubanga akwetegereza bannabitwe babiraba muleko bibuusa amaaso
jangu ensonga kali ku bei esinga obutoni bei ensamusamu ennyo nti buli omu akasobola lino eddagala terikoma kutukuza mannyo simanye ebibino binnuma nina ebituli mu mannyo nkudde enkooye nkudde amanya ate mulimu n'eddala lino eddagala ligumya ebibuno ebituli mu mannyo simanye ebibuno binyenyera simanyi wenywa ebiwoomerera bikolera lino eddagala byebisingira ddala okukolerako ddala ate nga neddagala nalyo liri mu habbo nalyo liri mu habbo mujagamba senga mabirizi akikola atya abali eyo mwenna abaagala okutandikawo simanyi nammwe ebintu bya habbolisiti byammwe bikoze bitya jangu webuze kusenga mabirizi tajja kulemwa kumma magezi mukyala katonda yamuwa akikola atyakitegeera sanyalala mannyo sirya nanansi sirya biki olwo imagistaliya bwenjiteekayo mpulira nyenyera mpulira nga nzenna jangu bannange obenga okuddibwamuko okufuna wane wasenga jangu mujje so n'olwensonga eyo tusangibwa mulako ku 2 opposite church ya Pastor Kakande wano kizimbe level 2 era kizimbe ekiwago ekizimbe bakita SMK building about roundabout wobanga ova Kampala roundabout eyo eri kaleerwawo wemubanga mugiraba awali church ya Pastor Kakande kati bukalina bwolaba mu maaso awo kakalina akali ku mukono gwe gwa left guno omukono gwa left kakalina koolabaako wewosenga mabirizi waali jangu yingira mpola ku level 1 room number 2 ojja okutusanga senga mabirizi enamba eri 0704 73 71 14 ye namba ya senga mukubireko enamba weri ne ku screen yawo kubira ku senga munyonyola obuzibu bwo eddagala bakola delivery eddagala lya senga bakola delivery mu nsi yonna olyagala likutuuka by the way eddagala lya senga delivery mu nsi yonna ne China ligenda bulungi nnyo eddagala ne likutuukako munaku ntono mu wiiki emu eddagala lyo liba likutuuseeko gwe kasita omuwa endagiriro ennungi waliwo eddagala oluusi erituuka ng'oliba mu endagiriro nfu ate simanyi bamugjeewo because eddagala emu ne likoma naye era limala ne lituuka ate munange senga limala ne lituuka so senga agaba eddagala mu nsi yonna tojja gamba nti nze ndi China eddagala lintuukako simanyi ndi Abu Dhabi wona ate kati toyogera na Abu Dhabi kiringa kugamba nti limpereze waneene mukono kumpi nnyo layisi nnyo so otakitinga senga mabirizi enamba yewe eri ku screen yawo obenga eddagala lisobola okutuukako Nick Love ebigambo byebisembayo anze nyongera kubebaza nnyo okubanga batuwagidde ebbanga ddene okubanga products zaffe bazeesiga kuba buli akozeseza products zaffe adda ne yeebaza mwebale nnyo okubanga muzze okwebaza kirungi nnyo kiba kirungi omanyi oddamu amaanyi oli watwala ekintu najja abeebaza bensinga okwagala bambi mwebale nnyo bambi mwebalire ddala mwebale kozesa products zaffe ez'enjawulo ate ne mukomawo ne mweyanza bannange si kyangu omuntu okwerekereza nga tazze kugula obulanga ze kugamba munange singa ne bavuga amafuta gaabwe n'obulaba wali n'ogamba ze ku kimakiriro nagadde nze kwebaza buki sizze gula nzize kwebaza mwebale nnyo mwebalire ddala na mwenna abatannaba kujja mujje mukozese ku products zaffe mulabe muyinza oba temumanyi byezikola but jangu ono gy'ogusooka ojja kujja emirundi gyonna kubanga byaffe tetugezesa tukuwa ekintu nga kimaze okwekennenyebwa tukuwa ekintu nga kigenda kukola tugamba nti kikola kino ne tukulagirira enkozesa yaakyo era bwe kiti bwekijja okukola ki bwekijja okukola siibula nga mbagamba nti temwerabira tugambye tulinawo ka mouthwash kakano kasufu abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi naye ab'obuwala kabeere muki munsawo yo nga woteekamu ebirala byonna ne kano kakole ki kabeeremu ne baana ab'obulenzi so otambula nako kali portable kalaba bulungi ate kabbeeyi nsaamusaamu ne kano okwefunzizaako omuntu wonoobeera ng'ogamba nti mwana muwala oli mwakayita sweetenna bannange mujje akola ku baami n'abakyala mujje tube nga tubatuuzaako ki nga tubatuusaako services okuva waneeno muki Mabirizi Herbal Product. Keddi yewa abaddewo nnyo yewaali. Keddi abagala eddagala ly'amaanyi. Abaami Manpower. Mujje akonkamanyi. Manpower w'omulundi guno bannange. Tugambye nti Manpower ku luno mudduke bisini. Yasengejjeddwa.
napimibwa ekirungo ekyenjawulo jangu bannaye Manpower w'omulundi guno bannange oyo ye njogera nina n'essanyu ekyo kitegeera kandi eriyo n'abagamba nti kati senga ate olikozesa akantu ako ate ngenda kanywa omulundi gumu bikola omulundi gumu Manpower w'omulundi guno jangu omukime bannange si bye bino Manpower byogenda okunywa owulira omutima nga gwagala kubaluka oba bakozesa ki olina gamba nanywa ebintu nawulira nga emmeme mpulira ngenda ku mutwe ne gunnuma gamba nadda mu bizibu yagenza ofuna essanyu nabanga aguze eki senga alina ka Manpower bannange kali eri tekakubisa ntu nusimba ate simanyi omutima nawulidde jangu okagezese jangu ofune eddagala ewasenga mabirizi owone bulungi nnyo eddagala lyaffe tuwonya tetuweweeza baitha eddagala lyaffe lyetukuwa tetuweweeza senga mabirizi awonya oba okitegeera bulungi nnyo yes mukubireko ku 0704 bampitako Jabone mweyongera okusubscribinga YouTube channel eno ate mutwongera amaanyi ekyo kitegeera alina kyobuuza mu comment section yawo mbeere bulungi mweraba